Eno gy'osulamu? Yino. Gy'oyingizaamu omutwe? Nteekamu. Amafuta agayigirawo gabi. Amafuta kuva iganga nali nganywa. Wampulira owunya amafuta? Ffenna tuganywa ng'etuli wano. Sakyawa wadduka wano? Ng'obbye buli kimu engatto wazibba n'ozitwala. Sakyawa waki wabba mikwano gyo? Ate tuli mikwano gyo. Kati lwaki amafuta ogeesibyeko? Kuba genda kusuula eddalo. Oba weegomba abalalu? N'enjaga? Enjaga siginywa. Just mbeeramu awo ne ku stress bwange ne nnywamuko. Naye si lunaku nti nnywa. Just it. Owaayi. Jebaleko? Kale siona jebali. Bakuyitaani? Daudi. Daudi. Ova awa? Chakatu. 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 Kiri Daudi. Saidi za Chegewu. Kati wajja otya mu Kampala? Nali ntunda stocks mu Bende. Kati ne banziba kati natandika bera ku street ngambira Waisima. Secha ne musanga ku gondi eri Waisima nanga tuje Kampala. Secha wana yava Chegewu. Namusanga naye ne tubera mikwano mu Bende. Nanga tuje Kampala ne tujja. Bali Kampala osula? Bali mu Kisenyi. Bali myaka emeka? Nze na 18. 18? Okakasa? Okiweza? Manda bango mwana omuto. Na 18. Nze? Otwo tubale tukukubye. Otwo tubale tumtutte. Tewebase kiro? Yebase naye lwako. Yebase kwano wagonda nenda banga ndi wala nnyo. Yebase kwano nenda banga ndi genda wala nnyo. Kati ekiro wasuzeewa? Ekiro? Anti ekyo tutambula nga tukola kiro kyonna. Ekiro twade tutambula nga tukola ekiro kyonna. Nga mukola ki? Mutambula mukola? Kulonda bucupa. Mubulonda kiro kyonna? Gwe muzeeyi ani? Nze Masaba muzeeyi. Osula saidi ki? Nsula Kampala mu Kisenyi. Ku street? Mu kutiya? Ekutiya eri gy'osulamu? Soko gireete tulabe. Katonda wa? Eno gy'osulamu? Yino. Gy'oyingizaamu omutwe? Nteekamu. Katonda wa? Otambula n'amaka ago? Olina emyaka emeka? N'emyaka 13. 13. Kati gwe wava wakujja ku street? Nze naviira Busoga. Omanyi kwogera Olusoga? Abantu babuuze mu Lusoga. Mwebale Bannayuganda. Mbibabuuza mu Lusoga. Nze muzeeyi navayo Busoga. Ndi ano mbabuuzaamu. Ndi eno ku street ye Kampala. Kitegeera Kati mama yaani? Mama nga ye Besi. Naye Musoga? Ye Munankanu. Musiki. Musiki? Taata wange Mugisu. Ate yo wagambye oli Musoga? Anti yena kuya Busoga naye Mbale tuzimuka. Twasimuka Mbale naye tubeera eri Busoga kitegeera. Kizima malina okwogera Olusoga? N'Olugishu? Olugishu naluyiga mulungi munaye. Ate Olusiki? Naye nduwulira Olusiki. Tolumanyi? Sekyewa? Jebaleko? Sekyewa obulamu bugamba? Bulungi. Ng'onkyayo? Yajeeyeeyo. Sekyewa wadduka wano? Ng'obbye buli kimu engatto wazibba n'ozitwala. Sekyewa waki wabba mikwano gyo? Ate tuli mikwano gyo. Kati sitaani yakukema kiki ekyakuviirako kati okubba engatto zaffe zonna? Bintu byonna n'obibba n'obitwala. Taali yankima. Sekyewaleka naawe sitaani yali ayambadde atya ku olwo? Kale saamanya nawulira nga mpulira njagala kumalayo. Lwaki? Simanyi nange waliko muzimu ki. Nejjusizeeyo nga maze va wano eno. Simanyi kale. Ate nga tewaziteeka Wasekyewa? Babintwalako eyo natuuka eyo. Kisenyi. Ate nga tozewatwala nawe bazikutwalako? Bazitwalako batya? Oba wazitunda? Natuukayo eyo mu tawuni. Ezimu engoye ne mpaako mikwano gyange zitalina. Engoye zaali zange. Nga omanyi nti tusiba mu kutu oyinza okuba otyo tukututte. Oli najja n'akupepetamu. Nga tusinga wazitunda neweefunyamu akasente. Ate bazikutwalako butwazi? Ate nawe waleka wano ng'ate ozibbye. Yali si kirungi okubba Sekyewa ate n'obba ekitali kikyo. Wadde ate naye kale okukubba tekyali kirungi naye ndowooza Katonda yali akusasula. Mukama yali nange ampa ekibonerezo.
sechewa yana sechewa sokoleke kakati ndabe bakwata abaana mu kibuga babateeka mu mabasi babatwala mu makomera mu mwawonye mutya temadde jasi nagendako eyo Mubende wangambe wafuumuusa wano yagayaga 10 twadduse 10 nanti nze nagenda bakatandika butandisi batufubutulwamu kaawe emisiri katono noyo yaliwo yo pasita wafuwe ako batugobamu katono olwamala kati abo batano bange abali babeereyo Mubende kati nengenda nabo nga mbeereyo ku store Waisuma nenko kati yali abeera nga ate awenja nga naye era beera nga ali ku street nga awenja nemugamba tugende mu kibuga kyemanyi campaign zaggwa nagenda okumunga nga tebakyayola Sekezo mukuru kati ate sechewa walaita ino omulala mu kibuga goleta bulesi zena wanga jobadde wabinnyo naye no mu kibuga funa n'ekyokulya naye ere Mubende terya saaki kuwa ekyokulya kujja ngo inamu ku ssente okoze wenjeza naye no mu kibuga asogerako wali ku hamu nafunayo ku byendya waliwo nako kombo naye kati sechewa wajja nongamba yakuddayo kusoma ozze wano nonsibiza obutadda ku street kasita abeere waka wiiki zaali meka 2 3 zaali awo 2 awo n'ennaku ezigendamu awo nobba twazikobye buli kimu nga tozibye engoye ozibbye banga neerera bazikusuuza busuuza ng'odduka bagenda okuvayo nga omugugu gusinga n'obunene ng'ositudde otubba otumalawo kakati onaabira wasechewa bale ndudde nga sinaabako naye nga ntera ogendako ku mwala nenaabako olumu oba nengenda ne batwala ku fanero ne tunaaba ndaba nga alina onkukunyira obuntu bukutambula tolina nkukunyi kukyobo buwuka kuba ndaba buswera buswera bukutambula kano kawuka mba tumanyi nkukunyi nene yakuze owaye muze kati ku switi omazeeko bbanga ki ku switi wamazeeko omwaka omaliyoba wakituufu giyinza kuba naddayo kowakaye najjako kabi nenzirayo kabi nenkomawo nakomya olutu yakubiri kati waki wakoddukayo anti naddayo waka nga bibi nnyo biki bibi biti abantu bagala kunkuba batya anti laba ekyalo ezibu obuliyo yagala okulyako ebintu by'abantu emiyembe ate abantu b'okyalo balina ettima tebaagala kati fe obirira ku mpaka baagala kugoba gwe bayagala kukuba ku kyalo nange ate nga wakasiri bulungi nnyo naye ndaba nga bamponereza nange nemmalayo naye gwe ate waki oba oli ebintu by'abantu anti enyanuma gwe ebintu by'omunsiko emiyembe just oba otwalirawo nte essubi nolaba omuyembe n'ogwalampirawo n'ogulya bakusanga n'omalayo kakati ye amafuta agayigirawo gabi amafuta kuva iganga nalinganywa kwampulira omunywa amafuta fenna tuganywa ngaetuli wano mwena muganywa sekyewo amafuta ali ogavuddeko ate wagaddako oyo waganywa abanga omulalu sekyewo abanga alalusa omutwe avaako tategeera abeerawo ate kati omusanga nemukuba omutomera omusiru kati waki amafuta ogesibyeko oba genda kusuula eddalo oba weegomba abalalu n'enjaga enjaga siginywa jasi mbeeramu awo ne ku stress bwange nenywamuko naye si lunaku nti nywa just tetunywa bunywi nti kunywa fa beeramu ne busente sente zo nga ziwera n'onywamu neweebaka kati sekyewa bizibu ki stress ki ezikunywesa amafuta sina byakola mpulya ensimba mpulya engikoye nenyweramu pasita sokojje pasita sokojje kakati sekyego ire emyaka emeka kangerera 14 ku myaka 14 buli ensi ogikooye wasalawo kunyweramu ensi wagikoowa sokojje pasita omusajja ono sokojje wano pasita wa pasita owaye sekyewa yakulagirira wa yandagirira naga nti yabbawo nadduka lwaki bakuyita pasita
omwana yali mulwadde ng'amaze nawo nga mulwadde kati nemugamba mbogendawo naguma kati enkeera nazuka nga yawonye kati ne bantuma pasita omusabira namugamba just mbogendawo nageguma wesige mukama Katonda enkeera nakera nga yawonye ne bantuma pasita balo bono bamanyi ekitegeeza okujjako ono gesitamanyi omaze banki ku street mazenga mu kibuga mazemu ne wiki sinagiweza muno mu kibuga kyali fresh mu kibuga basiba baga kutwala ruzira ate emyaka gye gya ruzira myaka 18 ruzira lwaki tuddewa ewaka si birungi nawo ewaka si birungi nawo lwaki si birungi nanti kati ewaka tewa mama atalina byakola tabali bagenda kukola nga tumuleteyo ekyokulya nga ngenda mukatale nga nkola mukatale nekoma nga muletedde byokulya ne mubende nali nsijja mubende kukola naye ne banziba nenga sina transport ya kudda waka nange tandika beera ku street ebyo nasanga si kyonna ndeeteyo wakati lwaki onywa amafuta naganywaddeko leero wakatandise leero likyali fresh mama gyali ate tata tali yasigala Kongo oli mu Kongo omanyi kwogera Olukongo manyimu Oluswayiri naye Olukongo lwakubanzisa kulya nnyo Bakongo nakulira muno mu Uganda abantu babuzeyo ku Luswayiri. Habari ya mchana. Mimi jina langu Daudi nitokea Goma Kongo. Nilikia huko Uganda kutafuta maisha lakini maisha tena ikakosekana. Omwana Katonda ali eyo ebizibu ebituyiganya bye bimu. Ebisere bisinga omwana alagajjaliddwa asobola okuva e Burundi, e Kongo, e Somalia, e Sudan n'ebitundu ebirala najja mu Uganda. Naye asigala endowooza ze z'abaana. Emize gyayiga tegisosola nti kati gye emize gye nava najja e Kongo oba gye nvudde naye Sudan oba e Rwanda kanjikole ku Bakongo bokka nedda. Agikolera ddala ku bantu b'ekitundu ekyo basanze era tegiboola. Tubyogera tubireeta abasinga ne babijajinga. Abayina omwoyo omutini bamayina otukudaalira n'otuwaanawaana nga bwe tuli ab'amagezi amaanyi nga bwe twatandika obuweereza buno okwegaggawaza n'okufuna ssente. Olwo nno bw'omusangayo obwavu muluma n'omubuuza nti waki naye totandika n'ofuna kasente gwe toyagala gaggawala. Waki tufunayo omuntu gw'oyagala n'otembeeyo omukwano ogwo paka bw'ogaggawala. So tulekerawo okulowooleza mu buveera oba mu macupa. Essaawa yonna tugenda ziira. Nze nsuubira omukwano ogwa Namanda teguliko muwendo. Ebitwemazaamu ebitufuula kye tutali byonna tubireka ku nsi. Amoloka g'olulunkanira okuvuga ogenda gavugira emyaka 3 naye gy'olako ogenda kumalayo emyaka n'emyaka. Bangi baagenda mu 1900 tebaddanga. Gye tugenda ewali obulamu obusinga era obuwanvu okusinga buno. Kiki entegeeza? Tukozese nnyo obulamu buno obumbi okukolerera obulamu obuwanvu tulagamu. Ndaba abantu bangi emmere n'ebamalamu obusente okugula buli wamu nti kati nabbye n'engula kano akataka nabbye n'engula kano nabbye n'engula kano. Oligenda olibirekeraani olisomoka nabyo birisigalawa. Tulekeraawo okutuma embuto zaffe tutegeerera. Katonda si kyatwagaza. Nze nzikiriza nti bwe twegatta tusobola okufuula ensi yaffe amatendo nate. Tetusobola kuba na ggwanga likola makulu ng'abaana abalirimu tebakola makulu. Tulekeraawo okuteeka emiwendo ku abo abazira kisa abajja okuyamba abaana bano n'abenyigira mu buweereza buno ababukola genuwingiri. Wadde nga nammwe ababukozesa okwegaggawaza gye muli ensi ebamanyi era Katonda wammwe abamanyi mukikomye kubanga ddala obulamu bw'ensi buno tebutwemazaamu. Tewali kyabugagga kye tutusomoka nakyo tebakulimba. Gwe alina omutima ogw'okuyamba bw'obeerawo ebifo nga bino Bongo Charity Foundation n'ebifo ebirala otuwa omukisa ogw'okuddaabirira abaana bano okuddaabiriza abaana bano botuwa omukisa. Tulina ebyetaago bingi mu bifo nga bino. Emmere bana abaana balya, sabbuuni, balwala, amasannyalaze balina eddembe lyabwe ey'okubanga abaana nate. Lose ziri mu bifo bino mpitirivu mukulu yabubukawo nangatto zonna. Naye era olw'omukwano gwe tulina komawo era akomawo. Aze nga atya n'okuyingira wano akoma eri yeebwalabwala. Lwaki obadde otya okuyingira? Odde ngenda kukuba. Bobba bakukuba. Lwaki tulekerawo okuba?
nabivaako kati mbeera eyo neebenjeza maali yange naye pasita manyi tubeera yali mbeera naye nga mbeera naye naye kati nga nze nabasinza kumawo ye nemuleeta nemulagiririra ekyagaana okukomawo kubba ngomanyi bagenda kukuba ebifo bino bibaamu embeera eyo embeera bifo bino ebi behind the camera kugamba eri off the cameras ate singa eba mu maaso ga kamera obukambwe ebizibu ebiri mu bifo bino ebiba off the cameras bisinga ebiba ku kamera obukambwe gwe bino byolaba no gabane waleese obwana bwankutteko bannange ate be bitini nnyo kubiba off the cameras so buli bwoyimirira n'otakoowa nabeerawo ebifo nga bino tufuna omukisa ogw'okutuuka ku baana nga bano beetaaga kisa baana bwana tulina bajajinga bw'ababbye okumukuba okumusalira omusango wadde nga ate tulina omuyambako okukula obulungi naye era tulina kutufuuka batujjumbula mu bwe akabi kaba kabi naye tesobola kwegatta kabi okugonjoola akabi nedda kiba kisa na mukwano nze nzikiriza nti gwe bw'otakoowa ekifo kino kijja tuukira ddala ku baana tekirina otuukako abaana bano bali myaka gyonna egisoma eno n'obamugaa nti olwaliro toddayo era omugjayo wadde nga fe omulimu gwaffe gwakukwata Katonda n'akyusa naye ngera nze bwe mbatunuulira bano buli kadde kati kano kamuzeeyi olina emyaka emeka muzeeyi 13 alina kuba nga ali ku ssomero naye olw'okuba nti ebiseera ebisinga muzeeyi bw'ajja wano ate naffe ng'emikono gyaffe misibe tumuleka n'addayo n'asigala ku jawuzi n'anaaba n'alya n'atulabako n'anaaba naye nga kiba kya bulabe omwana Katonda ali eyo bw'owulira amaloboozi nga kano vaayo tuyimirire konna k'oyina ne bwe ziba ngatto wuunaakolola alinga nga train eddagala lyetaagisa buli kimu osobola okukola obwannakyewa ng'osinzira eyo gy'osinzira ffe abatuukawo n'otwanguyiza ku buweereza buno si mu kifo kino kyokka wabula mu nsi yo kubanga tetulina nsi ndala abaana bano bakyali bato naye bakula ne bakulira mugana makubo bayinza okufuuka ab'obulabe ennyo okuzaama laba Omukyate Foundation nze obulamu bwange nabuteeka era obuweereza buno bumpa essanyu ebyogerwa biba bingi naye tebirina kutumenya mitima omuntu yenna omuweereza tategerekeka kubanga abantu beebuuza amaanyi agajjawa ekisa kijjawa abalala baba balemeddwa ye lwaki talemwa kati ebibuuzo ebyo bizaala ebigambo bingi luli byannumyanga omutima naye kati nseka busesi niŋŋa nti nze yava ku street eyali omwavu yali atetegerekeka kakati nfuuse nange emboozi waliwo asobola okumpayo eddakiika nga njogerako ekyo nno eba tiiki kiba kya muwendo mu mbeera yonna tuyinza obutategerekekwa naye nze nzikiriza bwe tulemera ku bulungi tujja tuuka kaguwa togwamu maanyi yimirira naffe ebifo bino birina ebintu bingi nnyo ebyetaaga oyina kawunga oyina muceere sabbuuni oyina kabutto oyina kagatto oyina kagoye kyandibadde kyankizo nnyo abaana bano obutagenda nga bwe bazze naye olumu ate basanga n'engoye tuzigabye ziweddewo n'ebirala okusala kaviiri yandibadde nkola mu kifo kino waliwo bwe basanga ate ssente zipangiza zimashini nazo ziweddewo wabula ate mwana wa Katonda ali eso noga nti nze nina mashini yantu giteekengawo abaana bano bajje nga basala enviiri obwo nabo buweereza baddeyo basala enviiri baddeyo tubawonye ensekere n'ebirala obwo nabo buweereza nga tonnagenda kukida ekintu ekinene tukonsentinga ekantu kano akatini amaanyi gaffe tugateekaawo nze nkimanyi eggulu ly'empeera era gye liri bituufu ng'omuzimu gw'omuntu eyaffe bwe gukomawo ne gutembejja oba omuntu omulamu n'eggulu bwe liri eri abo abasomesa obulungi oluvannyuma lw'okwekwata obulungi malayika gye ziri ng'emizimu bwe giri mu nsi ezo ze tutamanyi ne malayika bwe ziri mu ezo ensi gye tutamanyi amaanyi gali abiri amabi n'amalungi tukolerere ensi yaffe ey'enkya nga tuyita mu kweyisa obulungi kwa Katonda n'ensi yange weraba